abantu olwaira agenda ayingira NUP naye nga ne constitution ya NUP tagirabangako naye n'omusanga mukambwe akubulira bonga bali aba NUP naye nga ayingiddeyo primarily nga akakasa nti wano wendi nsobola kuwangulawo onne nga ndi wa NUP. Ekibonero Mpuuga kyagenda okufeesinga n'abantu baali nabo olugenda kakana ng'ofunye nga bwogaye batafunye kaadi oba nga maybe mu area we bali nga balowooza oyinza bayamba okuwangula. Kati politics wa Uganda ye complication gyalina nti ebibiina nze nga Ssemujjusi nga nalina obuyinza ab'opposition naali batadde mu kibiina kimu nga baguli eggana. Obululu bonna bonna bwe tumaze at least at presidential level abantu badde balonda against Museveni naye ne balondayo opposition omu mirundi gyonna egisinga abadde Besigye gwasembe yabadde Kyagulanyi. And I don't think that is going to change. Fe abanoonya obwa MP buli ekibiina lwe bagamba nti ebibiina bikolere wamu nga sigo gwe bagenda okufuula candidate ng'ogamba okolera wamu kubi lwe wasembayo okubeera ne politicians nga balwana kukyusa Uganda abasinga obungi yali mu parliament ya 6 and party ey'omusanvu. Kati fe abaze Bassemujju abaddako oli bw'abeera mu kifo nga mulimu NUP nga yajja okuwangula afuuka wa NUP oba agibiriivingamu oba tagibiriivingamu oba amanyi kyeriko batamanyi. Kyagulanyi ali popular lwakuba Muganda lwakuba yalabika nti ayinamu akasobola okutawaanya Yoweri Museveni. Singa Kyagulanyi kati ayingirawo ogenda okulaba bushenyi ng'eyambala myufu bonna nga bafuuka basezaara bako baki. Motivation yabadde ki egy'okusoma apology? And mark my word, okusoma apology so ku apologizinga. Nze ndowooza president ayambako muwala we okuzimba enterprise ye. Bamaama ewaka ne taata wamuwanga ettaka n'omuga nkuwadde sukaali n'ali akati n'aga nti sukaali awoomye nnyo ninga kiriya ali attaka. Museveni yabadde teyeetonda omwana yamuwadde ettaka ng'alina okulyako amugambe. Museveni akyaparentinga you like it or not you must accept. Oli ali mu magye wagira nakuba abantu mu basement abanoga Museveni nga tayogera aliya ku ttaka lya mwana. Kati ono yakwata bya kanisa era Museveni yagala nti ayagala nnyo afuuke bishop. Kati singa babadde eriemu nga mu bino gabiro wa bishop ke kalulu akalizeeko okubbibwa bw'oba adde weegendereza n'okusoma kwennyini yabadde ananaagira. Museveni tatera kunanaagira mu speech ze. Buganda at the moment ebanja government billion 16 ziri verified naye zitanaakubeera verified ziri mu billion nga 6 naye mu budget yataddemu ba 38 nangenda yaluje tunaziwa wa myaka ene ejijjo manyi Museveni ajoga akugamba atandika n'okubulya nga bwakyaliwo indirectly. Kyotegeeza nti mukyala wa Museveni ne president buli omu president tuyinza okuba nga tuli ku co-presidency. Kati muve ku katemba nti maama ne taata mukutte ekiwandiiko mwetonda ku lw'obukulembeze. Jana Kataha yaliko di president yali badde ekiwandiiko akikutte ne Jessica Alupo obanga akikutte n'omulala ali mu administration Nabbanja be balina okwetonda bali mu administration era confirming chiche naga ndine tuli mu family rule because gwe just minister of minister gwe imene president ne mwetonda ndi mukulembedde bubi abantu bade batukulembera jointire. Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibye yotya ampuliriza eyakoze olwaleero webale wonna wosinziro tuuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Peter Kibazo studios za Radio Simba
naku z'omwezi 27 olwaleero aba NIRA batandise mu butongole okuwandiisa abantu okuzza obujja endagamuntu. Osborne yatugambye endagamuntu yo bwebeggwako wakati w'olwaleero nenga obanga yaweddeko ne mu 2030 genda otekeyo details zo babeere nazo bajja ku renewinga tusa 2030 bwebatetuusa 2030 bajja ku renewinga okusinziira ku ziriwo ezisooka okuggwako naye genda ekyo okikole. Bangambye bali ku bateekeddwa kubeera ku miruka naye ndooza leero batandikidde ku magombolola ebyuma baabitaddeyo. I don't know how long they have naye at least manyi bagenze. Lunaku lwa 2 nina Ibrahim Semujunganda mbaka w'ekira munisipaali nina ne Richard Baguma buuza abantu nga bulijjo ntandikira ku Katonda gwe neebaza gwe nsiima yeebalire ddala kutukuuma n'okutukumyawo era wano nga tukyali balamu. Njagala kwebaza n'okulamusa nnyo abatulaba n'abatuuliza mwebalire ddala era Katonda abankuumire. Nigwe nga tebakutuuma nga bano omanyi lwe nasooka okusanga erinnya erisinga obuwanvu oli baali bamuyita Bakashabaruhanga. Kati Bakashabaruhanga bwe twamugamba naye ng'erinnya naga nti ate eryo mbeera ndisazeeko okumpita Bakashabaruhanga eryo linnya mbeera ndisazeeko kati ndyongerayo. Naye bwe twali mu klasi ya Aaron Mushenjezi eya Oral Literature Makerere nga atugamba ku Christian Revival Movement ne bwe yakyuse wammwe culture ne Orecha nti amanya ge wammwe batumusiime tumwine gonna mwagakyusa. Kati nga tumubuuza kiki ngaga nti kirabika biri byabakuba nnyo ebyobusamize ebyasooka kati bwe bakyukira ddala. Naye amanya age waffe batuumanga kusinziira ku mbeera eriwo. Kyova olaba Lwomushana yazaalibwa ku Bwomusana ng'omujuba. Baguma baali mu kaseera bakaluba nga bakalubiddwa. Naye kati abamu revival yatwalayokko abalala circumstances ebika ebyammwe tebyalina mannya. Ebika ebyaffe birina amanya. Ebika ebyaffe tebyalina amanya. Tewali linnya lyakika erinnya nga ligendera ku circumstances eziriwo. Bw'obeera nga Nyanjula nga waliwo enku Kamuhanda nga bali ku kkubo nga batambula ne bakuzaala Kanyarutooke nga bakuzaalira mu lusuku. Exactly. Ampuliriza Lutindo Semugibuuza abantu ne kati muyize wano mutukopyeko ebyo akati nze abaana bange tebamanyika. Kyenakugamba Semuju nti tuli banjawulo nnyo especially kati fe abalunda. Nze nali nyina okugenda kunoonya jjajja we baamuziika because tetutigisa mirambo bw'oba ofudde tweyongerayo. So bw'obeera wano ne bakubuuza ti jjajja we baamuziika wa obatunuulira n'ogamba bano mituwe bagira otagitya si kikulu amagumba ga jjajja we is nothing is your move. Kati kikulu no tikiri no tikiri obukulu bwo kati butandikira ku wali mu nsiko wa contributing mu lutalo lw'ensanvu Semugibuuza abantu awiza Radio Simba basiba ne banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Ekyo nja onzijukiza n'enkunyumiza omanyi Spencer Turomwe yatugamba omugenzi nti n'okuziika it was part of bugunjufu nti abaasuula emirambo n'ebirala was part of a process of civilization. Nze see ebintu ebimu Baguma mu bulamu bye siri mukadde ne mulimu ebintu byonna neewuunya ebyogera olwaleero. Nze nga nsoma Masaka Secondary nagendayo 91 ne 95 nga
bw'oyita erya Ntonde eyo paaka n'ekongolero n'ebisolo nga biri ku kkubo nga temuli bantu. Nali mbuuza maama wange n'angamba ekyazanga asuubira bagendayo around 60 something. Naye ng'ekyazanga ewaffe ebijaaba teri kkubo ligendayo kuva ku main road. Ng'emmere bagiyingiza ssaawa 9 empisi zijja girya. Era nze buli mpulira ennyo story ya abantu tebalina ttaka Cornelius tebabba abantu ettaka. Jjajjange abaasooka ku bijaaba baali abasajja basatu. Sheikh Salim Kirimiro jjajjange, Zakaria ne Kategano. Nga ettaka bagaba lya bwereere. Era bwe baali bawaginganda ettaka bamugamba bwe nkuyita nga tompulira awo okoma. Bwe nkuyita nga tompulira okoma awo. That's after 60. Really? That's recent? Yes. Kati bwe mpulira abantu stories zibeerawo mbu bakolonialist baleeta distortion ne batwala ettaka ly'abantu. Ettaka bali ekyazanga effective teriyo n'omu yaligula mu ntandiko. Omusajja omu yadanyumiza mitaaji Bukenya, musajja mukulu nga ngamba nti ng'okufuna akkiriza abeere muliraanwa awo mukisa kyayagala kyomuwa. So pe njema nenzijako egyo tutandise naye y'abano babaguma. So nze wenkulidde nze nzaaliro kati am 52 nga ku busozi bw'ekyazanga ogenda n'osangako ekiraalo ne baga nti awo baziikawo omuntu ne bagenda ng'ettaka likyali bwe liti bano ffe tunoonya bijja wakubeera bo lwaziikangawo omuntu abaguma nga batambula nga bamulekawo bamuzise ne batambula era ebiraalo bantu bamaze gabana ttaka recently ne biryoka bivaawo ne byasigalangangawo n'omufu waamu oli bwe yafiirangawo nga bamuziika mu kiraalo wakati. At least I saw that with my eyes. Ne baga nti awaleka waaliwo abalaalo baziikawo omuntu ne bagenda. Ampuliriza Lutindo Baguma. Mukwano gwange Mathias Mpuga Nsamba ne Michael Mabike. Omanyi Mabike oyo olumu ngamba abantu nti abantu batono nnyo benasanga ku mulembe guli nga balina abazungu kye bayita photographic memory. Omuntu atunuulira ennamba bw'ati n'agitereka mu bwongo. Nzijukira Mabike nga obusimu buno bwakajja buno buli wendi nkufuna nga Mabike abeera n'ennamba mu mutwe ez'abantu nga ayinza okubeera n'abantu 8 mu mutwe nga yo agira bugizi leeta essimu tugenda wamakindi nti nga anyigamu essimu tatatata gundi nonyeza wabavubuka 30 n'aleeta n'endala nga mugenda okuvaawo ng'akubidde abantu era biru ya mukyala Maria Mutagamba ewerako obungi ey'amasimu. Michael Mabike oyo ayinako a reasonable amount kubanga yeye yakubanga essimu nga yeye amanya abantu we bali naye ng'ayina such a photographic mind ne maybe mu politics yatuuka bukyali nnyo naye kati naye Michael Mabike Sam Lubega Mukaku I still tell people mweyo generation simanyiyo omusajja yali mumalirivu nga Sam mu bamalirivu tasaaga naye bakoze ekibiina olwaleero balangiridde John Kakanda agaye nti they are very transactional. Tubate tulina ko John nti they are very transactional. Tebakoze ekibiina nga bano basemujju bwe bagenda nti tuyite mu process bo bagenda ne bakisuubula ku mudaala ne bakyusa erinnya. Quick comment. No, manyi buli lwobeera n'olugendo especially zino ngendo z'ebyobufuzi ne bezibeereza ez'emirimu kati ffe profession olina wootuuka ng'olina okubaako engeri gy'okyusaamu otherwise ogenda kuva mu lwokaano bw'obatunuulira nti singa tebafunye ekibiina badde bagenda kukola batya kubeera mu byobufuzi
niwe mugwa mugamba nti tugenda ku negotiating tugenda kuteesa ojangani olina okubeera wakiri ne identity gyobeera nayo nikuleeta n'olwekyo Mathias Mpuga bwe yatandika okuwanyisiganya obutakanya ne Bobi Wine nga alina okufuna njita nga bwe nkugamba bulizo njita vehicle nga alina okufuna emmotoka gyangatambuliramu kirabira nnyo Kenya nti olina okubeera kabakati nze ekibazo ekizibu kyenina bwe mba njagala nga Ssemujju alowooza nti nina mukendeeta Kafalyo kendeeta kati andeeta ngaani ndiawo ndikinoomula sina muvaiko gyendeeta so bwe nzija ku mmeeza nibwaba ayagala kumpa yakawumbi agamba nti akawadde kyani so ayagamba nti nkawadde Baguma owa Banana Party ekyokunavigating okugula ekibiina si bwe basoose abafuna ekibiina ne bakikyusa erinnya ne bakola kisibe basoose ekyabalala bakikola so ndeza kye bakoze beetaasa bafune erangi yaabwe bafune emmotoka yaabwe gye banatambuliramu bafune adresi bwe basangibwa ne bwe basobola okunegotiatingira ate oba oli awo basobola okufunayo MP oba babiri ne bagenda mu iPod but Baguma oyogedde ku Kenya I think ngojeko esawa eno ANC nani omulala ANC ne Kanu ekyayinayo MP yenna yesigaza babiri yes ANC Kanu ne CCM or whatever mutation CCM took ku independence parties ne Uganda People's Congress by the way achaliwo in whatever formation you may describe it ne DP achayina an inkling ne basanawo Kenya is a descriptor of that convenience ne motion Kenya eri tribal baina tribal politics oina tribal chief atambula n'abantu be basuubula naga nti nze nti ninaluwo Nyanza njikwata mutano bwenti aga nti baba yalazeewa nti baba the fifth yasaze yazeno nti twamuvinze nti Central Kenya and the Highlands ani abayina nti gundi nti kati Ruto yasikira abaali aba President Moi n'abalala wetulaga. Can we even create those tribal chiefs? Because here one Jimmy akena honorable abadde agezezzaako okugalvanizinga Lango nene Lango nayo emuddukako emuyitamu mu myaganya gy'engalo and I don't know this time bw'anaayimirira no but Mao barely has a Acholi or anything. I keep saying that the last politician boastingako mu Acholi n'alaga nti ayinayo abantu yali Reagan Okumu and it may have been circumstances ez'olutalo. Around that time, Reagan would snap and Acholi would vibrate. After that, Mao yali very popular. He would only come as Mao and his shoes. Ngatajira ko bidanero yasembayo kubeera chairman wa Gulu. FDC practically yaina Gulu City nga Mao bamudropinzemu. Kizza Besigye didn't carry Kigezi with him. Actually, Kizza Besigye was more selling Kasese, Wano, Neteso than he did Kigezi. Maybe Kyagulanyi has delivered Central Region unto himself and Nup. Mwami Museveni achayina ewamwe yali achayina igana mugamba igana kuigana ahaliga so can we, what are the rallying points one eziyinza okugamba nti Mpuga bwakutula kino akutula Masaka Ssemujju bwagenda ne PFF nti eno ye galvanizing point eyiye mu politics wa wano? No, this, first of all sikiriza nti for example Kyagulanyi ali popular lwakuba Muganda lwakuba yalabika
nti ayinamu akasobola okutawaanya Yoweri Museveni kyekimu ne Kizza Besigye teyajja lwakuba yaleeta Rukunjiro oba yaleeta ki actually he didn't deliver the so ensonga gye batuna nti ani asobola because kyekugamba nti abalonda tebalonda ono candidate lwakuba gwe basinga okwagala lwakuba tebaagala oli protest. Yes, tebalonda lwakuba baagala ono balonda lwakuba tebaagala oli. So fe ezaffe tribal zoita tribal sentiments size twatambulirangako n'olwekyo Bushenyi teyagenda wa Obote no lwakuba yabe Bushenyi babaza Ajip zivugira aliwo all governments in power. So kati abo singa Kyagulanyi kati ayingirawo ogenda okulaba Bushenyi nga yambala myufu bonanga bafuuka basezaara bako baki so for me ekyo kyenkola kyentunulira ndowooza ne kati bwekityo kyo kigenda okubeera waliwo ensonga first of all personality nti ono omuntu omusanga mu constituency ne bwokola otya togenda amuzibu nnyo okuvuganya oyo n'abeera kasupate jajja nayo kala jajja nayo gye bagenda nayo abo bali awo ekyokubiri nti waliwo nti Wasemuju siba FDC siba PFF Basemuju exactly bwaga nti leero ngenze mu UPC nga waliwo abanagwako katono waliwo maybe abanajja naye nga enamba tezikyuka nnyo so ekyo nakyo tulina okukibala ekirala nti waliwo obululu bwe buvaamu outcome nga bwe buvaamu si lwakuba abantu be bandironze bwe bato nti lwakuba awo enziba yabadde such that erifara nga 10 ku 10 kiyingirawo omanyi nyumya n'abavubuka abaana b'abana abasajja abaffe abali mu buyinza abaana bwe babeera ne freedom basobola okushokinga ababa n'atalonda kitaawe yes and that is how serious it can be so olina okwegendereza naye lwakuba nti control ebeerawo nti akalulu ne bwokakola otya bagenda akabox kajja kuvaayo nga kali ku ludda olwo ampuliriza lutindo nga bwe mpase Muju omanyi nina mikwano gyange batuula ne President Museveni tekikyali kyakyama on an afternoon oluvannyuma lw'akalulu ka 2021 ate abasinga mikwano gy'abagumu ono ne batuula naye kati ewa mwami Museveni tebagabaayo alcohol naye yabakkiriza nga tebannamusinkana bwe bagenda banywa ne badda oba kyali kigenderera oba nedda simanyi ne badda nga their tongues are fairly loose ne batandika okunyumya naye omu ku bo yawummula amagye naye kati ali wammwe eyo tumukunde namugamba direct to the face gwe singa teyalinze kana akalulu tewandikakoze eki tewandika wangudde ffe twakola bino nakati nti mwami Museveni oyo takkiriza ne bwabanga bagaa nti yeetabye mwene mabega tayinza kukkiriza nti yabbye akalulu era yabagamba nedda tekisoboka oyo ne yeefuumuula musajja wange omukalamojja whisky yali anoze era naye n'agamba no you see we are the ones that designed the Lwera concept and the Nakasongola concept n'anyumya nnyo n'abalala ne bafuumuula ebigambo waliwo omu atanywa omwenge the only survivor mweyo meeting actually there were 2 survivors Rose Namayanja ne Moses Byaruhanga era omu mu advent omutanywa by design are the only survivors mweyo meeting kuba bo baasirika bali ne beefuumuula ko President Museveni mwe mulowooza mwe mwandeliva kati kiri baguma kyayogerako ekyayigana kuyigana bano baali bamulaga nti ffe twakudelivaringa bonna bagenda in political exile and limbo ngaga nti anja creating a vehicle empya vehicle yaddako ndowooza yali led by Amama Mbabazi era Mbabazi nga
yewana by that time 2005 nti ya delivering the election. Mujjukira after the election ng'awandiika ebbaluwa ku yellow paper, awandiikira buli campaign agent ne structure ye NRM okumwebaza ng'asayininze wansi nga secretary general. Ebbaluwa tezaggwayo, tezatambula zonna, bakistopingira mu kkubo ng'atambuzaako ne babuuza ono alagawa, ne muwala we ng'ali very powerful, actually bawala be bonna n'oyo ne bamushipping out. Mwami Museveni na creating a vehicle empya eyasembayo yali ya Kale Kaihura, nga Kaihura amanyi he's the most powerful, he's delivered, yasibira mu komera. Ye Mwami Museveni amutatinga naye asigaza vehicle yemu NRM. Bano basemujju bo bamutatinga ng'ebibiina bikyuka. Semujju kakati essaawa eno biri littered. Tuina PFF, tuina bano babayisani Democratic what? Democratic Front. The new word is front now. Tuina NUP, eno mutation. Nawuliriza mkwano gwange muwanga ngaga nti ultimately finally wagenda kubeera outside bbiri zokka. Ghana nakyayoko gavumenti eya opposition eyasooka eyaddawo nga Rawlings avuddeko yali ewangudde naye ng'esinziza abali mu gavumenti ba MPs babiri, just 2. Era omu yaŋŋamba teriyo independent e Ghana. Wali ebibiina ebi era kyova bisobodde okukyusa obukulembeze almost emirundi gyenkana. Kati eyali anyumize omu ku secretary general w'ekyo ekibiina yaŋŋamba abali mu kibiina kya Rawlings baatuukako nga omuntu omu yababulako ng'ali London nga bagenda kuyisa ekiteeso mu parliament, aba gavumenti ng'omu yakaabuzeewo nga balina omulinda neno ne bayiiya bwe binaalwawo nga bw'alinnya ennyonyi. Era kyova aba demokrasi w'e Ghana taliimu nnyo kwepanka. Almost buli omu aba asingako munne katono, naye bo balina ebibiina bibiri 2. E Tanzania nabo balina bibiri, balina Chama cha Mapinduzi ne Chama cha Demokrasia. Buli ayagala okukola ebyobufuzi mu opposition ayingira ekyo ekiriwo, CCM ne Chama cha Demokrasia. Yes. Byokka bye biriyo. Kati mu Uganda Museveni bwe yajja, ne mu Uganda mwabangamu ebibiina bibiri okuviira ddala mu gyenkaaga okutuuka mu 8. Kyova mu 8 aba UPC baafuna obululu, baafuna bamemba ba parliament baali 7 nga n'aba DP balina nga 6 ng'omu asingako munne nga 4-5. Ndowooza ebibiina ebingi bitandise mu kiseera kya Museveni. Niwe twagendera mu kalulu ka 96 laagire twali tukyalinga bwe twali nga waliwo side 2, Dr. Sekujako abajjema abajja Kibirige Mayanja najja, ate nga naye ensonga zaaliwo ezamuleeta. Bwe tuvaawo ebibiina ne bikomerawo ddala nga tulina ekizibu kya UPC olw'ebyafaayo, wano ewaffe nga kizibu omuntu okuwagira UPC. Naye ne DP nga nayo egenze amaanyi gagiggwamu almost ng'esigadde wano mu Buganda. Kati okujja ku FDC kwajjawo UPC ne kujjawo ne DP. Kati eventually tuli wano tuyo. Kati ekibiina kya Honorable Mathias Mpuuga kyalangiridde. Gundi yaŋŋamba Muzeeyi Bidandi nga nva mu mawulire ennyingira politics n'antwala wano Nsimbi Ziwombe wansi awo yalina woofiisi y'ekibiina kye ekyaliwo nga ayagala nnyo nkiyingire. Nemunga unfortunately nga believingira mu organic growth. Nemunga nti unfortunately mu Uganda tuli ku referendum
temulimu bibiina referendum yes oba no. Intention zo nnungi ngera wakunyonyola te kuzimba institutions ne mwana abantu tebajje ziwulya nyane gwe ngamba omu wa PFF nze nga munamawulire nagenda nga kulaale ng'abantu basanyufu laale za Besigye neggwa nobabuuza yogedde kinga tebakimanyi nkyajagenda ng'abantu basobola kugamba nga tebabiwulidde bo basanyufu bakujeko ku muziki ne toka kwa barabara Besigye anaingia. Kati politics wa Uganda ye complication gyalina nti ebibiina nze nga Ssemujju singa nalina obuyinza ab'opposition naali batadde mu kibiina kimu nga baguli e Ghana nga teriyo opposition akola kibiina kirala kubanga obululu bwonna bwe tumaze at least at presidential level abantu badde balonda against Museveni naye ne balondayo opposition omu mirundi gyonna egisinga abadde Besigye gwasembe yabadde Kyagulanyi, and I don't think that is going to change. Ne mu bululu obunaddako obuzibu bwe twafuna ffe abanoonya obwa MP buli ekibiina lwe bagamba nti ebibiina bikolere wamu nga sigo gwe bagenda okufuula candidate ng'ogamba okolera wamu kubi abaagala obwa MP. Politics wa Uganda nze nagamba Peter lwe wasembayo okubeera ne politicians nga balwana kukyusa Uganda abasinga obungi yali mu parliament ya 6 and party ey'omusanvu Bakazoola abo ba Musumba ba Luzindana n'abalala abaali basobola okuwangula obwa MPs bwabwe singa basigala ne Museveni abasinga obungi naye ne bawaayo obwa MPs bwe baalina ne balwana ne Museveni era n'abakuba kati ffe abaze Bassemujju abaddako oli bw'abeera mu kifo nga mulimu Nuupu nga yajja okuwangula afuuka wa Nuupu oba agibiriivingamu oba tagibiriivingamu oba amanyi kyeriko batamanyi. In fact anoonya mu vehicle tetwawukana na Kenya kyetusingako nti bo basobola okwegatta ne tufaanagana kubanga ne Kenya nabo okulonda buli okujja batunuulira kibiina kigenda kubawanguza kalulu si ekyadvocating ebyo babiriivingamu. Kati ne mu Uganda bwe twafuuka nze nyina abaana bemanyi abali mu NRM jula erimu abaana be FDC bayitirivu obungi mene era nga okusangibwa nagamba nange nali we FDC ndi kati nagamba nga sisobola kuwangulira gyendi motivation yemutwala mu NRM. FDC ina speaker ne deputy speaker kati awo bwe batono kubo bayitirivu obungi buli district gyokendamu kawabeere Busoga kawabeere mu Mbale kawabeere waliwo recently yangamba twayemberanga ne banandala ali Mbale naga nze ndi we FDC kankubulire no byali bitya olwaero kuba MPs abali mu NRM oyinza okusanga abali mu FDC bona bamama babira ng'ogase one by one nga wenza okwera 50 naye oli bw'abeera mu area ne bamugamba nti wano okuwangula olina kuba we NRM ng'enkyakera kwambala kasaati kuliko Museveni ng'agawe NRM ayitiridde era kyova ne NRM Museveni lwanaasimbula tegenda kusula kubanga naye bakuŋŋaanyiza tebagiyingiramu nti bagiyingiddemu maybe bambabazi baali bagibiriivingamu naye kati gano omuyolero gwalina guno gw'abantu abanoonya butya bwayingira palamenti n'afuna omusaala kati ffe Bassemujju abasinga obungi kyekizibu kyaffe. So kati ekyo muganda wange Mathias Mpuga kyagenda okusanga batono nnyo bajja okunnyonnyola mu mitwe gyabwe bakkirize era bawulire byabagamba abanaayingira ekibiina abasinga obungi bagendaga nekino kimpanguza bwe kiba tekimpanguza tebajja kuyingira oba bajja kuba tebafunye kaadi gye babadde ate afune kaadi bw'abalabala mu parliament tuyinamu aba independent bali 7 basinga ekibiina ky'opposition ekya Nuupu ekisinga obunene independence abasinga obungi balina NRM buli yagwanga mu NRM party primary era gye n'omuntu yakitubuuzaako one time ti naye ebibiina lwaki tebituuka ku level ng'omuntu wagwa mu NRM primary Butereva ajja waffe omuntu omusanga ekisolo nga baba yagudde NRM primary ayagala kusigala nga we NRM era ne kulale ya Museveni ajja ate ne Museveni tamugoba alagayo babiri tojjukira kuteesa lwe yamusongamu olugalo nga bali kulale bayimiridde ku podium ne Ssekikubo ne candidate eyali awangudde Ssekikubo oba
oyo gaye bwe yawangula ko Sekikumbya Sekikumbya yali amuwangudde naye nga bali batwala nti yewaabwe tesanga amugamba amulangirire Museveni n'agaana omulangirira ye n'agaba bano bonna baana bange natambula n'agenda n'anitaaneta amwongeera yali kulala ya Museveni kati kyekizibu kye tusinza okufuna ne politics wa Uganda talina nnyo njawulo na wa Kenya. Abantu olwaira agenda n'ayingira NUP naye nga ne constitution ya NUP tagirabangako naye n'omusanga mukambwe akubuulira bonge bali aba NUP naye nga ayingiddeyo primarily nga akakasa nti wano wendi nsobola kuwangulawo onne nga ndi wa NUP bw'akyukamu nange asobola okuwangulawo nga wa DP ng'afuukawo wegumire okukamala. Kati ekibonero Mpuuga kyagenda okufeesinga n'abantu baali nabo olugenda kakana ng'ofunye nga bwogaye batafunye kaadi oba nga maybe mu area we bali nga balowooza oyinza bayamba okuwangula. Kati politics wa Uganda bwatu ne political parties bwe zituuse ezisinga obungi tezaali baddewo kubanga abantu nze nga ndi bamnamawulire nakwatako manifesto z'abeesimbyewo including NRM yaliko prosperity for all eya DP ebiseera ebyo baali bagiwandiise yali egamba naye yaliko prosperity for something nga themes buli omu zaalina zezimu nga bakyusa language bwe bafunayo Professor Makala awandika speech za Museveni atekamu oluzungu lungi nga bwebisoma biwulikika different just in language naye nga bonna policies ezimu maybe ne content ngono watandise na agriculture ono atandika na education so fundamentally bibiina mu Uganda tebiinayo njawulo bantu kwe basalirawo okugamba nti nze mpagira kiri nga olaba DP wetandikira ne UPC at least mwalimu eddiini nga influence nga tife nga abakatuliki titufunye opportunity mweri platform katukole yaffe today kiri kye wagambye tebikyali byamawanga because bonna gyabakulira ebibiina mu Buganda nga bitandikiddwa wano ate n'abantu nzenda tebabironda balondanga Besigye naye ne balekawo Federal Alliance ya Betty Kamya nga yabagaye twagala federal naki abantu mu Uganda olwaleero bakyalwana kinagamuze ebidaani nti balwana kujjako Museveni. That is all. Era nze abantu bagenda ne bamala ebiseera nti mwe temwina na manifesto yamwe kujjako Museveni. Nze mbaga manifesto yange ebisigadde tulibirako saala kubalimba mbu agriculture education weya ani agenda okuwulira ebyo mpuliriza nkomawo. Ibrahim Ssemujju Nganda mbaka w'ekira tannatuteerayo kipande kiri omanyi kati bakozesa billboard eye yaŋŋaanye nti singa yali akulembera kibuga kyonna yandibadde akyajinga buli kipande kya munnabyabufuzi ekiriyo n'akikyajinga kati luli endebesa yali atugamba nti bandibitaddeko ne environmental levy nti luli baakozesanga mpapula kati mukozesa material eringa kiveera canvas nti bandibitaddeko ne environmental levy aka nti bingi nnyo. Kati omulala ali mu business eyo bamuyita Lukwago yaga nti bandi bafuusinze ne mukozesa digital screens weziri nti ku digital screen kubako ekyabaguma bwe kivaawo ng'ekyakibazo kijja ekya Ssemujju nga kijja nti that way we save the environment. Kati ng'oli amubuuza nti ate bw'ona ogenda mu byalo abantu mu Uganda ebitundu 7 ku buli 100 okutuuka ku bitundu 9 ku buli 100 bafumbisa nku. Gulwakyoza nti canvas kyekizibu kya Uganda nga bafumbisa firewood canvas yesinga okwonoona obutonde gyolese mu campaign olukebera figa wano gyolese mu campaign yagamba bateekeko environmental levy naye baguma very briefly Mwami Museveni yabadde mu kusaba ekolo simanyi wagenze okusaba agenze
kuba nabadde nkusuubira okubeera MC obeeramu MC ku ntale yokka agenze Baguma yabeera MC ku ntale ku ntale ate ne Rwanda ne bweba ntale yategekedde Rwanda Baguma yabeera MC abeera ne bapresidenti babiri nga ye asobola okwogera wali naye Baguma president yabadde mu mukolo until now I still need to understand motivation yabadde ki ejjo okusoma apology and mark my word okusoma apology so ku apologizinga nze ndowooza president ayambako muwalawe okuzimba enterprise ye ndowooza kyekyo enterprise kitegeeza business kati nze gyenkola is a non-profit enterprise not for profit but not omanyi tumixinga ebintu bibiri tugiyita not for profit tekitegeeza nti it is not for benefit it benefits tabuka so nze ndowooza president kyakola is keeping his peace waka he's a father muzadde so mwalawe aina ekintu kyatambuza aina project ye so amukwatirako nga bwokwatira ku mwana wo that's nze bwenkiraba yeyo briefly nga bwenkiraba so ekiwandiiko yadde ayina okukisoma oyambe enterprise talina kyafiirwa bwakisoma tewali so ate aba ayambako enterprise because omwana muwala tewali gwatayita n'atajja mubakulembeze b'amadiini so enterprise aba agiyamba okweyongera mu maaso okukula okutambula nzikindaba ekibazo really wabaddewo unique batayise ku luno so simanyi invitation zaabwe simanyi ate ekizibu kyembeera nakyo nti baawo muganda wange tulina luganda lwa musayi ni muganda wange twakola wamu mukwano gwange so oluusi obeera a bit obeera constrained because nze kati eggulo nadde njogera ne mukwano gyange bw'otandika okumbuuza ku Ssemujju ne ntandika okwogera because nze ndowooza Ssemujju muntu mulungi in my head I believe newesanga nga ndifendinga Ssemujju because nze ndowooza he's a good man naye njira n'ensirika ebimu nenkola ki nembireka so that's my situation. Ssemujju president motivation yokwetonda ng'ogyeko kiri ekyabaguma ye bagumaga nti settle the enterprise anti kati si bamama ewaka ne taata wamuwanga ettaka n'omuwanga nkuwadde sukaali n'ali akati n'aga nti sukaali awoomye nnyo ninga kiri yali attaka nolireeta mu kaveera bulungi ettaka ng'oli muto ng'ekinakusanyusa ye maama ogamba nti alidde sukaali naye ng'ali ettaka kati Museveni akyaparentinga you like it or not you must accept oli ali mu magye bwagira nakuba abantu mu basement abantu baga Museveni nga tayogera aliya ku ttaka lya mwana bwamugamba nti sukaali awoomye kati ono yakwata bya kanisa era Museveni yagala nti ayagala nnyo afuuke bishop era baba babugaba nga simanyi be Pentecostal because babanga ne abakulira nga naye bamuwa kitiibwa kyabwa kyeyamaani obwegabira anti obwegabira nibwo bwa kyakiyo tewaliyo babanga ne overall wa binary association fellowship naye ziri bbiri born again association and something bafu oyo mundeba waliwo ya Serwada waliwo neyo nomulala kati singa babadde eriemu nga mu bino gabiro wa bishop
ke kalulu akalizeeko okubbibwa mwana wa Museveni afuuke bishop naye byembi gundi gyalimu bayoko enonda yaabwe tegoberera ebyo kati alina kufuuka bishop mu kyaki bagita convenant yajjako no ne mu parliament nagisprinklinga agigobemu emizimuzimu kugwa Kadaga ku mulembe guno nze saaliwo newanga nti yabadde muno weekend nga yekalakasa mu pulinare kubane Kadaga ayina lwe yayita aba Oyet Julius Peter bani ne bajja so Museveni yabadde teyeetonda omwana yamuwadde ettaka ng'alina okulyako amugambe bw'oba abadde weegendeza n'okusoma kwennyini yabadde ananaagira Museveni tatera kunanaagira mu speech ze fact atera ozisoma olumu n'aziva nako n'agenda olumu n'avuma n'abaziwandiise nti bebawandiise si bye bino naye neyadde agisoma n'obwegendereza nga bwananaagira olumu omukyala yasigala asoma Museveni ng'ebigambo akyabyetegereza nze bwe nalabye bwe ntyo okujjako nga mumwala era nabadde nnina weeninda nga nninda nnyo atuuka agambe this one no omwana ayinza omugamba nti ompadde ttaka si sukaali omugamba nti sukaali kakati bw'avaawo n'oyoza mukamwa. I think that's what Museveni kyeyakoze bwe yavuddeyo n'againe bano abaana bankola baneetonzeza kubanga bagandi Museveni yagala kwetondera Buganda yabadde kololo nti yadde kololo yayina yalibadde ayita Katikkiro nga bwe yabayita obaddiza ebyapa n'ebirala n'abaga nti ndisore kati Buganda at the moment ebanja government billion 16 ziri verified naye zitanaakubeera verified ziri mu billion nga 6 naye mu budget yataddemu ba 38 nangenda aluje tunaziwa wa myaka ene ejijjo manyi Museveni ajoga akugamba atandika n'okubulyanga bwakyaliwo indirectly yageze tujazisasula mu myaka ene ejidda kuti era by the way nti bagenda nga Buganda ekyakayanira sente zaayo billion 6 eziri verified 16 mu budget etaddemu 38 ne mu bajje yatunda ettaka emirundi ebiri n'omusasuli ezene ziggwayo mwamutereddemu 14 billion anti ngamba nti ekiri personal because Buganda ebanja government yatwala ettaka lya Buganda netwala ne structure ezabanga eza Buganda including much ndiye military police way government ekyaganidde waawo kati Buganda yagiga nti mutuwe mu sente tukite nezo tenaziwaayo sitesaba busabi naye nga n'abasabye nga mubajja omuteeddemu billion 14 noga nti weeto Museveni yadde teyeetonda Peter at least gw'omumanyi ne bagumanyiza okuba yatusingako mumanya naye nja kuddamu kiri nti omwana Museveni still parenting abaana be mbadde ngamba bavubuka mbadde nsinkana b'omukireko ewaffe nibaga nti Museveni kigambo kyenkozesa meeting olwokuba tebadde radio sijja kikozesa wano naye nibaga nti Museveni si mwangu agamba ntamanyire bamuzaala nagani muwala we yamuwa olunaku mu mwezi gw'omwenda alujaganyinganga nga birthday era ategeka n'omukolo n'abantu ne bajja nga bazze okujaganya olunaku Museveni kwataazaalibwa naye ng'agiyise birthday abaana bagiteeba ne bagamba nti kati taata wano birthday bajja kuteeba so like any parent Museveni ayagala abaana be kati omwana yakuŋŋaanyiza abantu taata ne maama n'abagatta wamu kakati bwe Museveni yadde kati maama ye yadde yeetondera ki kuba maama si president ne baadde basoma wamu ekiwandiiko nga beetonda jointly kyotegeeza nti mukyala wa Museveni ne president buli omu president tuyinza okuba nga tuli ku co-presidency kati muve ku katemba nti maama ne taata mukutte ekiwandiiko mwetonda ku lw'obukulembeze jana ti Kataha yaliko di president yalibadde ekiwandiiko akikutte ne Jessica Alupo obanga akikutte n'omulala ali mu administration nabbanja be balina okwetonda bali mu administration
era confirminga chiche naga ndine tuli mu family rule because gwe just minister of minister gwe imene president ne mwetonda ndi mukulembedde bubi abantu bade batukulembera jointire so tekwade kwetonda babade bazadde kusanyusa baana kumwebaza gwe bale ku chachi wamaje jali wadona omwami w'omuwala yakola kubya exporting ebintu ebweru. Like Museveni is very happy very happy n'abaana be ono yatutebya church yajja kulira eddiini omulala kulira ebyamajje omulala kulira ebyobusuubuzi so kyekyabadde koolo era suubira nti mu Buganda wajja kuvayo omuntu agambye nti Museveni bye weetonda tubikkiriza oyo agenda kuba agudde mu katego tewawaddeyo kwetonda bagambye nti nani yayogedde waliwo nabye nga bakootinga mu mawulire Katikkiro nti taliiwo waliwo yayogedde n'agamba nti ekyokwetonda tukyaniriza kiba kirungi kintu kirungi oli okwetonda nga era zempisa omanya abavubuka bazibu bwe yali yeetonda ngaaga nti ne statement teweddeeyo nti eno statement bw'ogisoma ogattako n'olwekyo nkitadde nekulidde but Ssemujju oyogera ku omanyi ogaye nti ono aparentinga si kirungi kwetonda ono aparentinga kakati ono eno yabadde eno nga yeetonda nga ne anko ali ggulu aga nti bannange nange nja kwetonda anti anko n'agamba nti okubetondera mbetondera ku lw'omwana n'ebyanazzaako ekiro nange sibimanyi okwonako kwabadde kwetonda nedda omwana wo olina okugamba nti ngenda kumukubira essimu ng'oli muzadde yogera mpola anti nkugamba yogera mpola owange tuli bazadde owange bwe neetonda ku lulwe omwana ow'emyaka 5 si ye mwana ow'emyaka 15 omwana ow'emyaka 5 simujja ajja kufuluma mu nyumba gwe wali oyogera wano nti bw'okaddiwa gwe nga tulinaawo wano abaana tuba tokyababogolera tebajja kukuwuliriza ninga tulina kyakukola kati olwo lwaki neetonda ku lulwe lwaki nedda ekikugaana ekibi mu kwetonda kiki kati fe abasiraamu weetonda toddamu mukola kyewakoze si gwe oba wakikoze yakugambye nti neetonda bw'aba yabanyiizizza oba yabakoze bubi nsobola okwetonda ku lulwe baidiwe bwetu bye yayogera naye mu butuufu sibimanyi yabadde honest kati oyo yadaga nti yeneetonda tebirina nnyo makulu naye nze muntwale nti raagire nze siwagiragamba nti awo wensobola okukoma naye bo baali tebaagala ekyo si kibi you see Museveni mu myaka gye akyasobola abaana b'okubagamba nti wano mususse nze kitange agiŋŋanda newabadde mukadde mulimu byabadde akyaŋŋaana olwakuba omuwuliriza ninga ngosobola okugaana nga talina kyanakukola mbadde sisobola ngosobola okugaana nga talina kyanakukola lwakuba tonywa ngeri ali sure lwakuba takola ki tanywa okunywa ki abaana ffe balina abaana abanywa abaganda baffe abanywa tubalina gwe Ssemujju omwana omwogerako because ono gwe njogerako kazini wange n'afuluma ennyumba nga tawayogera n'agaana n'afuluma what are you talking anamukola atya so please ebyo ebintu tulina okubyegendereza tetwogera ku baana betulina waka b'okuba emiggo kyova olaba bw'ogamba nti oli yeetonze aba yeetonze nga akugamba wensobola okukoma ate n'ayogera amazima ng'ekikyo omanyi baguma nti Ssemujju ye yali asobola okuwuliriza kubanga tanywa because he's sober that's what I'm saying naye Ssemujju agamba nti baganda be bonna muri baana bameka tuli kati nga bonna bawuliriza nga bw'owuliriza they do no way ekale mwe muri you are a special family family yammwe yanjawulo nnyo naye ffenna nga bwe tutudde wano tumanya amaka agalimu abaana nga tebawuliriza mulimu baguma mulimu bye bayinza waliwo levo ey'okugaana kitawayinza okugamba okuwasa omuwala abaana baba bishop temubamanyi nkulidde ku church Ssemujju abadde amaliriza kitawayinza okugaana okuwasa omuwala era obeera constrained nnyo ogenda maaso n'omuwasa in fact olwana nnyo mupaswedinga olabe nga akkiriza
naye famire ezisinga olwawo okusanga ng'olya mugandi saagala sijja kuwulya abasinga alwana nnyo n'agendako ewa maama n'agendako ewa anko ne bamwegayirirako taata bw'alaba naye kimulemeredde n'alyokaga nti kale nzikiriza ne waba takoze eki at least ekikyalimu mu bazadde abasinga obungi nti nekyakukaka ng'oli mukulu olwana nnyo n'ofuna abantu abaa ne bamupaswedinga n'alikolinga decision eyasoose in the main family ezisinga zikyali bwe zityo naye mpozi ezammwe nga zaawukana. Yes, because nze abaana bagaana waba nobakwata omuggo n'akuba mukadde aganye naga ntajja nafuluma ng'oyogera n'omukulu otya what will you do kati yabadde eggulu yadde ayogera ng'oli afulumye oli teyategedde era yamwetondedde oluvannyuma yamwetondedde oluvannyuma nti wemba nakunyiziza nkwetondedde naye Mark bwemba waliwo byewaŋŋambye ne sibikola ne sikuwuliriza nkwetondedde bannange ekirwa ekyo tekikyogerako